twagala tulabe omukazi nakawere oba nakazadde. Twasoose okutunulira ebyogero, ekyogero ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu. Tetutunuulira omwana azaaliddwa omuwere butya bwayisibwamu vidiyo zaffe ezisoose. Katale twagala tutunuulire omukazi nakazadde oba nakawere amaze okuzaala omwana mu ngeri y'okubayambako naddala abakazi abali mu byalo eyo abatakyalina mwasirizi, wakati w'okuba nti abantu abakadde oba abantu abakulu abalinako kye bamanyi bafudde baweddemu. Akati omukazi nga ofunye olubuto nga luto n'olubuto nga luli myezi 8, ebyo byonna tugenda kubiraba, naye katusooke tubayambeko ku kantu kano abakazi bannakazadde abafunye ebizibu eby'enjawulo. Omukazi singa oba omaze okuzaala omwana, abakazi bayita mu mitendera mingi okusobola okufuna obusobozi obuzaala, gamba ng'okumenya, okukozesa eddagala ery'enjawulo. Kati omukazi bw'aba agenda okuzaala ng'emyezi giweddeyo, bamanyi okusumulukuka ne batappata mu biwato, mu magulu, mu bisambi, amagumba geeta. Kati abakazi abamu tebatera kudda mu mbeera, abamu bw'atyo bw'agenda n'agaziira ddala n'amagumba ne gaggwamu enkwaso, oluusi kye twandiise okugoŋŋonoka. Amakulu agali mu okugoŋŋonoka ye mukazi okusituka nga amagumba gabwatuka nga geemenyaamenya, naye nga gabwatuka n'amulinaanye n'awulira, naye nga kyava mu ddagala lye yakozesa eringi wakati ng'amenya mu bw'omubiri. Omukazi amaze okuzaala ng'olina ekizibu ekyo eky'okugoŋŋonoka, kutuka amagumba nga tegaddamu kwewumba bulungi, njagala nkuyambe bwe nti oba nkukwatireko bwe nti njagala ofune akabombo akatono, ofune obusa bw'ente obukalu. Kugambye funa akabombo akatono, obusa bw'ente obukalu. Eddagala eryo liteeke mu kiseffuliya ekikadde, teekamu amanda ag'omu kyoto, oteekeko eddagala eryo. Ddira wenna nga oli bwereere, weebikkiremu ne bulangiti, wabula teweebikkiramu na feesi kubanga ojja kuziira, tobikkiramu mutwe. Ddira bulangiti oba essuuka ogyebikkemu, naye ng'ositamye mu kiseffuliya ekyo nga kikuli mu magulu wakati, ng'okisitamyemu nga kiri mu magulu wakati. Eddagala eryo lirina okuba nga linyooka bulungi era likunyookeremu wenna. Kikole buli lw'obeera ogenda okwebaka, ng'onootera okwebaka oba ng'omaze okulya ekyeggulu, kikole weenyookeze oba weeyoteze eddagala eryo nga weebisse bulangiti oba essuuka, naye nga teweebikiddemu mutwe kuba obeera ojja kuziira, omutwe guleke ebweru. Weeyoteze eddagala eryo okumala ennaku 9, ojja kutereera. Ekirala, era abakyala bannakazadde basanze ebizibu bingi oluvannyuma lw'okumala okuzaala. Tulina okubakwatirako, tulina okubabeererawo, kubanga bye bazadde ensi eno ate bye bavuddemu ensi eno. Abantu abaaliko kye bamanyi, abantu abakulu batufuddeko, ate abamu baafa n'ebyama ebyo. Omuntu wa leero naddala omukazi asanze okubonaabona kungi bataliiko ayamba. Kakati omukyala ow'olubuto tugambe nti katuddeyo ku mutendera katono gutuvuddeko emabega wali, tugambe nti ozadde omwana, osobola okuzaala omwana wo
ne bakugamba nti alina ennoga. Oluusi ogenze mu ddwaliro, oluusi eganya okutereera. Abasinga obungi ennoga mwenna mugimanyi. Bw'okizuula ng'omwana wo alina ennoga, funa ejjobyo, ofune olutungotungo, funa ejjobyo, ebikoola byalyo, ofune ebikoola by'olutungotungo olw'oku ttale olutono, ofune ebikoola by'akabombo akatono, ofune ebikoola by'ekiyondo ekyeru, ofune ebikookooma, ebikoola by'ebikookooma, ofune obukoola bwa namirembe. Namirembe mumumanyi abeera mu nnimiro. Ofune obukoola bwa kayindiyindi ak'oku ttale. Eddagala eryo lifumbe, ovumbe omwana, lifumbe ovumbe omwana nga bw'olaba bwe twandikoze ekyogero, ovumbe omwana. Okitegedde? Oba akayindiyindi k'oku ttale osobola okufuna ebikoola byako n'okasa bulungi, n'okateeka mu bizigo, n'osiiganga ku mwana oyo akayindiyindi k'oku ttale. Oba okufuna eddagala lye tusoose waggulu, n'olifumba, n'ovumbavumba, omwana oyo alina ennoga. Eyo y'ennoga ey'oku lususu ekwata omwana kungulu. Kakyokka tulina ennoga ey'oku lulimi. Ennoga ey'oku lulimi, funa ekiyondo ekyeru okiyise ku muliro. Oba okitegedde? Funa ekiyondo ekyeru okiyiseeko ku muliro. Kati bw'omala okiyisaako ku muliro, omwana oyo obeera nga si kugambye nti kimuyiseko nga kyokya, wabula nga kiwoze naye nga wakiyisizaako ku muliro. Kati beera nga gezaako okubeera nti okiyisaako ku lulimi lw'omwana ekikoola ky'ekiyondo ekyeru, kiyiseeko ku muliro, beera nga okiyisaako ku lulimi lw'omwana. Omwana oyo ajja kutereera. Eyo y'ennoga y'oku lulimi. Ekirala, kati tuzzeeyo ku mukazi nga alina olubuto nga luto, myezi 3, myezi 2, wafuna olubuto myezi 3, myezi 2, naye otawaanyizibwa, lulina engeri gye lucyankalana nga lwa myezi 2, myezi 3. Funa eddagala lye bayita entirigiti. Entirigiti ly'eddagala eryegasse mu kikolo kimu naye nga mulimu ebika by'eddagala 3. Okugeza, oyinza okusanga omumwanyi nga gwameramu omutuba ng'ate gulimu n'ekika ky'omuti oyo ekirala. Oyinza okusanga omumwanyi nga gwameramu omutuba mu kikolo kye kimu n'osanga nga mulimu n'omusambya ogwameramu. Eddagala eryo litera okubeera ku muti nga mukulu, oba oyinza okusanga ekikolo ky'omusambya nga kyalokamu omutuba, ng'ate ne weekiri oluusi waaliwo omumwanyi, kati ng'ebikolo ebyo byonna weebiri biramu naye nga byakola enkonga emu byonna kwe byerippye. Eryo ly'eddagala eriyitibwa entirigiti. Ebikoola by'emiti egyo gyonna egyegassa awamu baliyita entirigiti. Ebikoola ebyo biyamba omukazi olubuto olukyankalana nga lwa myezi 3, olubuto nti baaluwanika, olubuto olutategeerekeka, lulabika enkya ne lugaana okulabika. Biro ebikoola by'entirigiti, buli kiti ekiriko olina okinogako
ebikoola 9 buli kiti ekiriko ebikoola 9 teekamu ebikoola by'omuwanula teekamu ebikoola by'omuwanula yenga eddagala eryo olinaabe okumala ennaku 9 buli lw'obeera ogenda okwebaka. Ekikola ekyo ekimezeeko ebikola 3 oba 2 oba 4 nga oba kikonge naye nga kyalukako ebika by'emiti ebirala, ekikola ekyo kikola ekitundutundu mu bwempewo oba bassenkulu emirimu gye bakola mu bwalubaale ekitundutundu ekyamuwanga oba bwe baba bawanga ensawo oba ebibbo. Ekikola ekyo kitemebwako omuti, ekikola ekyo kiba kitudde mu bwamuwanga, kitemebwako omuti ne guteekebwa mu nsawo ya lubaale oba ekibbo kya lubaale. Kyokka tulina ebiti ebirala ebitudde mu ttuluba eryamuwanga, gamba nga tulina akatugunda akatono akasajja ak'oku ttale kayitibwa muwanga. Ettugunda ery'ewaka eribalako amatugunda eryo liyitibwa muwanga era litera n'okukolwamu omuggo gwa muwanga. Ne tujja tuba n'akalokola nako kakola omuti gwa muwanga. Akalokola waliwo akalokola akatono kabeera era kaba kafaanana nga akatugunda nako kakola muwanga. Ne tujja tuba n'ekiti ekitera okunaabibwako ab'embuto eky'ebikoola ebigazi ekibeerako olusondosondo olungi nakyo kiyitibwa muwanga. Kale ngenzeeko eyo katono okusobola okutangaaza abamu bamanyi ku ddagala alina okugaa nti ate muwanga gwe tumanyi nga mulala. Nedda, bika bya muwanga bingi. Nti omuti ogumezeemu ebikola ebirala nga byerippye wamu mu nkonga emu nagwo guggyibwako omuti oguteekebwa mu nsawo ya lubaale oba ku mpagi ya lubaale oba mu kibbo kya lubaale nagwo gukola ekitundutundu ekyamuwanga. Kale nno omuti ogwo ogwegasseeko emiti emirala ebikoola byagwo omukazi ow'olubuto olukyankalana nga lwa myezi 3 ku 2 oba 4 banogako buli kiti ekiriko ebikoola 9 n'obigatta n'omuwanula n'onaaba eddagala eryo nga weesimbye. Tebalinaaba ng'otudde oba ng'ofukamidde, balinaaba weesimbye. Suubira okuba nti omukazi nakazadde mukazi abali eyo nga obonaabona oluusi bantu abakulu wandibadde beebuuzaako, abamu bafudde ku kyalo baweddeko, osobola okwetaasa mu ngeri bw'etyo. Mukazi nakazadde oluusi afunye olubuto lutera omulumira mu ndira, lutera mu ndira oluusi nga lwa myezi 4 oba 3. Abamu batera okugayita amakkato, naye amakkato gatera kubeerawo ng'omukazi anaatera okuzaala. Naye kati tuli ku mukazi olubuto nga lumulumira mu ndira oluusi myezi 3 myezi 4. Njagala ofune ebibajjo by'omusaali omuganda ogattemu amata, ofumbe eddagala eryo olinywe. Ekirala, abakazi ab'embuto basanga ebizibu bingi, ensonga lwaki nvuddeyo okubakwatirako mu nsonga eno. Omukazi ng'olubuto lwa myezi 2 myezi 3 myezi 4 batera okulumizibwa mu nseke. Enseke zitera okubaluma. Omukazi ng'olina olubuto lwa myezi 3 myezi 2 myezi 4 osobola okufuna ebibajjo by'omugavu ng'enseke zikuluma. Ebibajjo by'omugavu, osobola okufuna ebibajjo by'ejjirikiti, osobola okufuna ebikoola bya kamunye, osobola okufuna emirandira gy'olusenke, osobola okufuna ebibajjo by'omweramannyo. Eddagala eryo lifumbe
eddagala tusooke tugire nga tuliresse ery'enseke tusooke tugire nga tuliresse katudde ku kitundutundu ky'omukazi olubuto nga luto ery'enseke tugire nga tuliresse kubanga eddagala eryo ery'enseke lye mbadde nkugamba mbadde ndikugambye mu bukyamu tebalinaabira mu kiseera ekyo ngenda kukuwa eddagala ly'enseke lyonaabira mu kiseera ky'owoolubuto si buli ddagala lya nseke tebalinaabira mu kiseera kya lubuto. Nyinza okuba mbadde nkuwa ekikolo ky'eddagala ate ng'oluusi kinaabibwa musajja nga kinywebwa musajja kati nga si kyaba mbuto. Buli bulwadde bubeerako ebiseera byalyo na mulwadde ki alina okunywa eddagala eryo. Kale nno lino lye mbadde mmenya nti ery'enseke mukazi nga olubuto lumulumira mu nseke lireke era toliteekako mutima. Nyinza okuba mbadde ndikuwa naye nga litera kuweebwa oluusi baami oluusi baana kati nga si lyaba mbuto naye nga lya nseke naye nga oluusi si lya mukazi wa lubuto. Olw'okuba nti sisobola kukisiimula nalibadde nkisiimula mu vidiyo eno naye lwakuba nti nakyogedde dda ate nebyensoose okwogera bingi bya nseke naye mbadde neerabidde si nseke z'abambuto era tolikozesa. Lino lye tumenye nti omugavu, ejjirikiti, kamunye, olusenke, omweramannyo tulireke eryo. Gwe alumizibwa enseke ng'olina olubuto si liryo era terisobola kukuyamba si liryo. Eriryo ngenda kulireeta gwe ow'olubuto ng'enseke zikusumbuwa. N'olwekyo twagala okukwatirako ku mukazi ow'olubuto nakazadde oluusi ataliiko ayamba. Okitegedde? Omukazi nga olubuto lubadde luto lwa myezi 3, myezi 4, olubuto lutera okugalangatana lwewanise lwekiise oluusi emizimu gyo wamu gikubanja naye nga oba ebigalanga nga bitudde mu lubuto. Mukazi ow'olubuto wandibadde ofuna eddagala eriyitibwa kawule n'ofuna eddagala eriyitibwa enkenene n'ofuna eddagala eriyitibwa omulemberembe n'ofuna eddagala eriyitibwa omugavu ebikoola n'ofuna eddagala eriyitibwa omutulika ebikoola n'ofuna eddagala eriyitibwa olukandwa n'ofuna eddagala eriyitibwa erya lubowa n'oliteekamu ettaka ly'ekiswa n'oliteekamu akadde akayitibwa muzuukizi n'oliteekamu eddagala eriyitibwa omuseese n'oteekamu eddagala eriyitibwa akalokola n'oteekamu eddagala eriyitibwa ebbingabazimu n'oyenga eddagala eryo n'olinaaba ku makya n'ekawungeezi okumala ennaku 9. Ebizibu ebikulumba ku lubuto nga lwa myezi 3, 2, 4 ojja kulaba nga biweddewo. Lwaki tubawadde eddagala lino? Nti abamu abakyala abakulu ku byalo bafudde baweddeko n'abakadde bajjajjammwe abamu bafudde baweddeko temukyayinako ayamba. Omukazi singa obeera mu biseera eby'okumenya olubuto lwa myezi 8 kitundu, njagala omenye bwoti. Njagala ofune essonko ly'ekkovu eryeru lyokye
ofunemu evvu lyalyo, ofune ekyeyubulo ky'omusota kyokye, ofunemu evvu lyakyo. Eddagala eryo ligatte mu bizigo, weesiigenga ku makya ne bw'oba ng'ogenda kwebaka, naye eddagala eryo olina kulyesiiga mu kiwato osobole okubeera nti ennyama yo yeeta, okubeera nti esobola okusitrekinga oba okusitrekinga, okusobola okubeera nti osobola okufuna obusobozi obusindika omwana ng'ennyama yo yeetadde. Oba eddagala eddala era ng'obadde omenya osobola okufuna ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu n'ebibajjo by'ejjirikiti. Fumba eddagala eryo onyweko, nga obeera onywa kwota ekikopo. Tulina ekikopo ekiba fuulu, ekikopo ekiba mu haafu n'ekikopo ekiba mu kwota. Fumba ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu n'ebibajjo by'ejjirikiti. Fumba eddagala eryo onywe kwota y'ekikopo. Eddagala eddala ly'osobola okweyambisa mu kumenya gwe omukazi olina emyezi 8 eddala, osobola okufuna eddagala eriyitibwa mubiru. Kalagala ke bayita ka mubiru, n'ofuna akabamba maliba. Eddagala eryo liyenge olitawaazenga. Eddagala eddala erisobola okuyambako mu kumenya, funa akabombo akanaaba amasanda, ogattemu amalagala ge bataasimba busimbi, amalagala agakyemeza. Yenga eddagala eryo mu bbaafu ng'enaatera okujjula. Mu biseera bye eby'eddembe gyamu empale, genda mu kisenge ekiba mu kinaabiro, tuula mu ddagala eryo okumala essaawa ennungi 2 n'ekawungeezi bw'otyo. Kikole mu biseera bye eby'eddembe, ku makya osobola okukiddamu mu budde gye bujjako katono, oba ssaawa 11 oba 12. Kuba ate wano mu kwebaka oyinza okubeera omufumbo, oluusi nga bbaawo yandyagadde musinkanekokko, oluusi eddagala olituddemu ssaawa oluusi 3 za kiro, ate olaba tekinyuma. Mpozzi ng'obadde osula bw'omu, awo lyandibadde ddungi oddituulamu ng'ogenda okwebaka. Naye oba oli mufumbo, lituulemu ku makya biseera bye eby'eddembe, oliddemu waakiri wakati w'essaawa nga 11 oba 12. Naye nga buli otuula mu bbaafu eyo ogimalamu essaawa nga nnamba oba essaawa 1 n'ekitundu. Naye nga oyenze akabombo akanaaba amasanda n'amalagala gakyemeza. Akati ensonga y'okumenya nkulu era mulina okugifaako ennyo, okubeera nti temulemererwa kuzaala. Kitegedde, temulemererwa kuzaala. Ekirala, waliwo eddagala omukyala lyandibadde, tugambe nti olubuto lutuusizza okuzaalibwa, lutandise okukuluma. Eddagala omukyala lyandibadde yeeyambisa ng'agenda mu ddwaliro, lwakuba nti eddagala eryo akalagala ako tekamanyikiddwa linnya, naye nga kaagala okukulamu ng'akabamba maliba. Ti mu mbeera eyo
waliwo ensonga lwaki tukabalagiridde nti erinnya lyako n'enfaanana yaako muyinza obutasobola kukamanya, naye nga tubadde tusazeewo omukazi nakazadde. Abakazi babonyeebonye nnyo, babonaabona nnyo wakati mu myezi 9 nga batambuza embuto ezo okubeera nti tebalina mwasirizi. Ate n'abantu abakulu ku byalo bafudde baweddeko. Kati omukyalo osobola okubulwa ebisa, tugambe nti ogenda mu ddwaliro oba ogenze mu ddwaliro oba wonna wagenze okuzaalira n'obulwa ebisa. Bw'obulwa ebisa osobola okufuna akabamba maliba, osobola okufuna olusansa olukalu, osobola okufuna kawule. Nkuddiramu, funa kawule, funa olusansa olukalu, funa akabamba maliba, oteekemu oba osekuliremu omulandira gw'ejjobyo. Yenga eddagala eryo, nywako wakati ng'otandika olugendo lwo gy'ogenda okuzaalira, oba singa ebisa bikubulira gy'ogenza okuzaalira. Yenga kawule, olusansa olukalu, akabamba maliba, omulandira gw'ejjobyo. Ojja kuyambibwa bino by'owulira nti omukazi abuliddwa ebisa, tumutegeko eccupa y'ebisa, tukole ki? Eddagala ly'ebisa lyeryo. Tubagambye ab'edda baazaalanga bulungi era okuzaala kwaliwo, wabula ebyekizungu bwe byeyongedde n'okugenda nga empewo ziyisibwamu amaaso, eddagala eryo temukyalifunako mukisa, era abaali balimanyi baafa nalyo, ate n'empewo tezikyalibalagirira. Naye olw'okubeera nti bannakazadde b'ekitundu ekikazi buli kantu konna konna n'akantu akatono tebakyalina kye bamanyi, bazadde ba leero bali mu muwawa. Olwekyo katubayambeko okusobola okulabika nti osobola okubeerawo mu ngeri emu oba endala. Singa omukyalo obeera omaze okuzaala, waliwo eddagala ly'osobola okunaaba okusobola okuddamu amaanyi n'okuddamu endazi. Singa obeera omaze okuzaala, funa kamunye, ofune etteete, ofune ekkajjo ly'enjovu naye ng'ofunyeeko bikoola. Kiddamu, funa kamunye, ofune etteete, ofune ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu. Yenga eddagala eryo olyeyiire, oleme kunafuwa, obeere nga omubiri gwo gulimu amaanyi era ng'osobola okweyamba. Mukazi ng'omaze okuzaala, waliwo eddagala erikwoza munda. Eddagala erikwoza munda, gwe nakawere, funa etteete, ofune ettwatwa. So mu kyogero ky'omwana ettwatwa twalyerabidde. Ettwatwa mu kyogero libeeramu, akati yo tuvuddeyo bwekyo twakimaze. Nakawere okweyoza munda oba munda okutukula omusaayi okubeera nti gufuluma biki, eddagala eryoza munda, funa etteete, ofune ettwatwa, ofune kamunye. Fumba eddagala eryo obeere ng'olinywa olunaku, obeere nga osobola okunywa ekitundu ky'ekikopo ku makya n'emisana n'ekawungeezi. Eddagala eryo liyambako okwoza
nakawere oba omukazi azadde, okitegedde, mukazi azadde limuyambako okumwoza munda. Nsuubira okuba nti mmwe bannakazadde era mbakwatiddeko ekitonotono, kubanga waliwo ebintu ebimu ebitakutwala ku musawo naye nga ebyo byaggweeranga waka. Waliwo ebintu ebimu ebitatwalanga muntu ku musawo nga bitono nnyo byaggweeranga waka, gamba nga okwoza nakawere munda, okumenya olubuto lunsobedde, ngenda okuzuukuka nga lunumira eno, ngenda okuzuukuka nga lukola bwe rute. N'olwekyo bwannakiwa mwe tutudde, ebintu ebimu ebitonotono ebitatwalanga bantu ku basawo tujja kubibayambangako. Oluusi bajjajjaffe bye baali bamanyi bagenze basaanawo, bantu abakulu ku byalo. Kati ku byalo tekukyaliko bataka, kwabangako bakadde be twayitanga nnamwandu gundi, omukadde wa wali, abamu abanga teweddira na kika kye naye ng'ogamba jjajja nga mubayitako abantu abakulu. Baabanga n'okuwanuuza mu ddagala erimu ery'enjawulo, n'akutunuulira ng'olina olubuto, n'abaako ekintu kyakuyambamu, ng'oluusi tekyetaagisa kutambula ku musawo. Naye ebintu ebisinga obungi tetukyafuna batuyambako mu nsonga ezo. N'olwekyo mu mbeera eyo ne tusalawo okubayambako, oluusi okubakwatirako mu mbeera ezo. Akati bannakawere, ebyogero, omwana wakati ng'omuzadde ng'akula, tusuubira okuba nti era temujja kusigala kyekimu, mutegedde, ate okwo kwe mulina okwongereza nammwe eddagala oluusi gye mumanyi eritamenyeddwa. Tusobola okuba tubawadde ekyogero naye ng'era oluusi ku kyalo kwoli kuliko omuntu omukulu oba omukadde nga mu ddagala lyetubawadde oluusi naye alina lyayongeramu. Mu ddagala lyetukulagiridde ery'okumenya, sengaawo naye alina lyamanyi, oba jjajjaawo banneeyibbaawo ku kyalo omukadde. Lyetubawadde si lye lyenkomeredde, wabula tuyambyeko singa oba olemereddwa, singa oba tolina mwasirizi. Tosobola okuwuliriza eddagala wano mu vidiyo eno n'otambula n'olinoonya, oba n'okubira muganda wo mu kyalo n'omuganda noonyeza ebikolo by'eddagala bwe biti ne bwe biti obimpeereze. So eddagala lino tulimenye, tulibayambyeko ku lw'oyo atalina kyamanyi, ate gwe alina kyamanyi ng'ate olina ne ly'omanyi nga tetulyogeddeeko, era nga naawe osobola okuyambibwako. Oli asobola n'okulyeyambisa n'alitunda, oluusi alinoga n'aliguza abalala. Ebyo byonna tebiriimu sitaani, bye twagala, kubanga twagala muntu kubeera bulungi. Nti waliyo obulwadde obumu obutaaba nga bwakutambuzibwa ku basawo nga bwaggweeranga mu maka, naye ng'olwaleero abazadde abaliwo kati bazaaliddwa abazadde balina ziddiguli, bayinginiya, muli mu bibuga, mu Kampala, talina nekyamanyi. Buli kantu konna mpiso, mpeke, ddwaliro, buli kantu konna mpiso, mpeke, ddwaliro. Okitegedde? So nga bintu bitambula bibiri. Tulina ebikonokono ebitambulira mu nnono, tulina ebikonokono ebitambulirako mu ddagala ly'ekinnansi, nga eddagala ezzungu terijja kutweyimirira ffenna. Era kyova olaba nga abaana b'abagagga be bakyasinze okusiruwala, okubeera abasiru, okwonooneka, okukula obubi, obutabaamu magezi. Lwaki? Omugagga buli kintu kyonna ssente y'ejja okukimala, naye nga waliwo ekiteetaagisa bya ddwaliro, nga waliwo ebintu ebimu omuntu ng'akula, oba ng'okuza abaana, oba ng'ofunyisizza omukazi olubuto awaka,
waliwo ebintu ebimu emigenzo egimu gikwetaagisa okukozesa ku bikoola oyagala oba toyagala ebikwetaagisa okuddako mu kyalo ng'ekyo kyo kya kikoola ekyo kyeddagala balina ddi kuweesa ngalo balina ddi kuweesa ku lugalo okitegedde kati abagagga abasinga mu kuzaala kwabwe okw'abaana mu kubeezaawo kwabwe okw'amaka ddwaliro mpeke ssente ezeeyimirira buli kimu n'ojja weekanga ng'omugagga akadde yali myaka 60 naye ng'abaana bonna nga bwe yabazaala mulimu abategeera 2 ku baana 6 baana abasinga ne bwamufalaasira soma ne bw'aba asomye bw'amala okusoma n'amusobera abagagga abasinga bakaaba olw'abaana okuba nti babaweeredde ssente zibaddewo naye ate abaana tebategeera nga omugagga bye yali apulaningira omwana ate omwana akola birala era amupulaningira kumuweerera agende e Bulaaya oluusi amufunira emirimu egy'amaanyi naye ng'ate omwana abeera nagavubuka gakuba amataffaali ku kyalo ne baggawo omwana oyo omugagga gundi yamuzaala naye nga abeera mu kunywa njaga abeera mu mabaala abeera mu beetingi nga ne kitaawe yennyini yamuvaako kivuddemu kuba nti abagagga beesigama ku ssente era abagagga tebalowoozangako nti okudda eno mu nnono oba waliyo ebikoola ebisobola okubeezaawo amaka ebikoola oba waliwo emigenzo oba emizizo nga totaddeemu ssente naye nga omukadde alina kwogera bwogezi naawe n'akugamba okola bw'oti ojja kutereera tebakisuubira bo buli kimu ssente baagambye mmeka lumbe lukubye omwana mu mutwale Lubaga naye nga ye talinamu wadde enswera magezi gagoba nswera ku bbi ti olumbe lukubye omwana kulabika si musujja lumbe bwe lukuba omwana bw'asula logootana mu ddwaliro mwana bw'asula ayogera mu ddwaliro mwana bw'ameketa amannyo mu ddwaliro mwana bw'agugumuka mu ddwaliro kale no gy'osanga ng'abagagga baweeredde abaana abasinga obungi namba esinga batudde ku maziga namba esinga naye nga kivudde ku kkalaamu abazadde bwe baali bakula nabo baakulira mu bisulo kati nga tebalina kibamanyi ng'era nabo tobanenya kale nno kyetuva tuvaayo mu bintu ebyo ebitonotono ebimu tubazaale kuba naffe bwe twali tunoonya ensonga zino okufuuka kye tuli baatuzaala atajjukira byadde atagaba naffe tugira ne tujjukiramu gye twayita nga twafunayo abatuyamba baatukwatirangako abaatulaganga amakubo oluusi mwabangamu bwe twawanga ssente ate abamu tetwabawanga ssente oli n'akuyamba mu nnaku gy'olimu n'akulagirira ky'olina okukola oluusi oli n'akuwa ekkubo n'oliyitamu n'olifunamu eky'omugaso naye nga kukwatiddeko nga tomuwadde kale nno naffe bwe twabanga tunoonya ensonga mwabangamu abazira kisa naffe ekyo tuddayo ne tukijjukira kubanga olina okujjukira ebyaliwo okusobola okuyita mu nsi obulungi olina okuyamba abantu singa ojjukira nti naawe baakuyambako olina okuba nga toli mukotogezi singa naawe tebakukotoggera n'olwekyo kansuubire nti mutegedde bulungi wabula eddagala lirye twamenye nti lya nseke mulijjeko amatu gye twamenye nti lya nseke mwabadde jirikiti kibikola bajjo by'omugavu eryo twabeetondedde oluvannyuma teryabadde lya nseke z'abakyala abali mu lubuto era eryo ne tulikugira mugoberere ddala nga bwe tulibalagiridde mu vidiyo eno abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.